mtu mwenye anatuangalia ama anafuatilia, tunakukaribisha sana, karibuni tena. Na siku ya leo nimekuletea moja kwa daktari wa Marunga Doctors, Masunga wa Marunga atechibude Masunga Doctors. Yes, nina onako lwalero nga tugenda kwogera ku nsonga nyingi nnyo ate ekyenjawulo ekiriwo olwalero. Tuyina bye tugenda okulagako na biki bye bikola. Buli kimu tugenda kikulagako ate atubuulire kikola ki kati gwalina ekizibu kyonna ekikutawaanya. Tulakalira nkwaniriza nnyo, karibuni. Simanyi bogenda babuzaako mu Kiswahili oba mu Luganda oba mu kiki kyonna ekikwanguyira. Asante sana mtangazaji. Wewe unayetuona sasa hivi unaongea na Daktari Masunga. Masunga ni madaktari, tuko na mambo mengi tunayoyafanya. Masunga tuko le bintu bingi naye esawa zino ngenda kwogera ku nsonga ziri bbiri. Ngenda kutandika n'ensonga y'omulimo. Wango omulimo kyekikulu nnyo. Omulimo ky'ekintu soko batolere ku salaamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ألا هما ألف بينهما وجعلهما مودة ورحمة. Oluvannyuma lw'okwogera ebigambo ebyo tugenda kwogera ku mulimo. Omulimo kintu kikulu nnyo, omuntu okubeera n'omulimo. Naye waliwo abantu bakusomye, waliwo abantu bategezezaako okunoonya emirimu giganye. Naye bw'obanga tolina mulimo, obanga olina omulimo gw'okola naye nga tigutambula, oba tibakukuza ku mulimo gw'otudde. Nga leero oluusi oba leero oli wano, enkya bakugobye oli wali, luli oli wali, totereera ku mulimu tebitambula. Kati jangu mu Dr. Masunga ojja kufuna emirembe, ojja kufuna omulimo, n'omulimo ojja kunolerako, ojja kukola naawe ofunemu ki, ofunemu ky'ofunimu ku mulimo gwo. Ekyokubiri, omulimo gwo gwennyini bw'obanga ogulina nga tegukutambulira nga gwe omuntu agulina. Oyinza okubanga togulina naawe agulina, naawe jangu ng'omulimo oguluddeko. Nga oli kyagulina ate nga n'agulina si musanyufu waali ku mulimu. Nga si musanyufu. Ng'ebintu tebitambula nga bwe yali akibala. Naye ajje kuba Masunga ajja kufuna emirembe. Ekirungi ab'Amasunga tulina bamashekhe, tulina ba doctors, tulina bahajati abakola emirimu egy'enjawulo. Tuli wali eri company. Tukola emirimu mu grupu, tuli wamu ffenna. Nga bw'olaba ba doctors nti waliwo ow'amagumba, waliwo ow'olubuto, waliwo ow'ebyenda, waliwo safi kabisa. Kati buli mulwadde ajja. Naye nga bwe nsoose ku mulimo, jangu tukulerereza omulimo, jangu ofune omulimo, naawe okole ofune ki? Ofune sente. Okole naawe oganyulwe ku mulimo gwo. Ku mulimo gwo gw'okola ogwo ogumazeemu bbanga ki? Ogufunyemu ki? Kubanga gw'omanyi nti okoze omulimo w'otudde naye ofunyemu ki ku mulimo? Abaana bavudde emabega ne bajja ne bakola bakuyisiza. Gw'okoze omulimo myaka 10, myaka 5, myaka 3 tibakukuza. Jangu sente zikuyita mbuyisi mu ngalo. Jangu ojja kufuna ekirungi, jangu tukoleko ojja kutereera. Ensonga ey'okubiri njogedde mulimo bintu bigenda bibiri, omulimo n'amaka. Naawe atalina maka oba amaka galina tigateredde, tukyalire oba tunoonyeko ojja ganyulwamu. Nga gw'oli awo buli kaseera mukola n'omwami. Oluusi omwami tabeerawo naye mubeera mu kulwanagana buli kaseera ebigambo. Oli n'agamba ono kino kiri, ate gwe tokwata bulungi sente, ate biki, ate tuula ewaka, ate tuddanga mugende ewammwe kwegamba nga amaka tegateredde. Ng'amaka tegateredde. Jjukira obuzibu bwonna ebiseera ebisinga biva ku ssente. Ebizibu ebyo biva ku ssente n'amaka. Jangu amaka tukutereereza amaka go. Gwe oli muwala, olabika nti oli muwala ofuna abasajja bakukwana naye nga tofumbirwa. Naawe maama olina abawala bo oba olina batabani bo tibawasa abakyaza bukyaza. Jangu ofune amaka. Omuntu okutereera, omuntu okulabika nti musajja, ekitiibwa ky'omusajja kubeera n'amaka, n'ekitiibwa ky'omukyala kubeera naki? Kubeera n'omwami. Ng'ali mu maka ofumbe n'amaka ago nga gateredde, ganyudde, nga mulina ezzadde, ng'egayitibwa ki? Ng'egayitibwa amaka. Bw'obeera n'amaka nga timuli mukyala sigabeera maka, obeera mu nnyumba. Kati sooka olinde Haji, bwe mbeera nga ndi awo ng'omusajja gwe nnina tampa Haji nga mbutuufu nange mpulira nga biki bannange mujja kugamba nti tetwagala kufumba naye waliwo omusajja nga takufaako kwegamba yaleeta ekintu kye n'ateekawo oli n'agamba ono mu mazi oyo yenze nkola atya.
kati bobango no musajja jebali basajja bangi tibabo bakyala baabwe omukyala alina okuweebwa buli kaseera buli mukyala yenna woli olina okuweebwa ne Bible ekyogera kuba mu Muisiraamu gyekiri mawaddata wa rahman omukazi alina okuweebwa alina okubeera olina okusaasira omukazi kati bobango olina omusajja nga takuwa jangu tukwatemuuko jangu tukusomere dduwa ojja kutereera omusajja ajja kutandika nga yeerowoleza yennyini nakulekera sente ezikola ki waliwo n'abalala nga bamuwa naye bamuwa kitono musajja alekawo sente ntono awaka alekawo 2,000 awo kubawo nnyo oseekaawo wagenda kunkolera nkole ntya sente zino ze bayita ez'okukameeza bampa naye ntono kati gwe jangu otubuulire ensonga eyo tujja gitereeza nze ngiroopedde mu kamera bampa naye ntono kati ojja kutereera esente ojja kuzifuna tukyalireko tuli wano tusangibwa Kawanda bijja kutereera wano tuli mu mawanga mangi tuli wano mu Uganda tusangibwa Kawanda bw'otuuka Kawanda osobola kutukubirako ku simu yaffe Kawanda kugwe otuuka Kawanda ku stage awo ku petrol station ez'ebbiri osobola kuvaamu n'otukubirako essimu 0769 67 84 58 kati awo otukwasa ye namba yennyini eri ku WhatsApp osobola kutunoonyako ne ku WhatsApp noti 7 noti 7 69 8 okukufunira ye namba yennyini eri ku WhatsApp osobola kutunoonyako ne ku WhatsApp oba tusobola kutunoonya ku Facebook onoonya kasitoteekamu Masunga Doctors ojja kutusangayo oba osobola kutunoonya ku mutimbagano gwaffe www.masunga.doctors osobola kutunoonya n'okufuna kakati oyinza okuba ab'Amasunga oli nga yeesunze nnyo nga ayagala nnyo yali agadde nnyo kolebwako okukyankubuulira abantu bali eyo balina ebizibu abantu bali eyo oyinza musanga bali mu Amerika baliwa balina ennaku nnyingi naye oli ayinza okwebuuza nti kati nze ali eno ewala bagenda kunkolako batya bano nga ndi wala eno ndi mu Amerika nnoonya mpapula oba omulimu gwagaana oba emirimu gyange tegitereera ovatey simanyi bino mbadde nina emirimu 3 jjukire yebweru bw'ojo amaanyi go gye gakola ki kubanga oyinza nobeera emirimu 5 naye kaakati buli wamu wakyankalanya omuntu ali ewala eyo nga lyali agadde okukolebwako ye omuwa magezi ky'omugamba ki omuntu ali eyo ebweru nga bwe nkunyonyodde wano olw'amasonga tuli mu mawanga mangi gambye wano mu Uganda tusangibwa Kawanda Kenya tusangibwa Kisumu Tanzania tusangibwa Zanzibar naye omuntu ali ewala nga tali mu bitundu ebyo ebitukuli okumpi tuli mu Kenya tuli mu Zanzibar tuli mu Uganda wano kati bw'obanga oli wala nga toli mu nsi ezo oli mu America oli mu Canada oli mu nsi ezo endala eziri ebweru otunoonya ku mutimbagano gyaffe oba ku namba eyo essimu gye tukoze ki gye nkusomedde awo wansi eno namba eyitako wansi eri noti 7 6 kati kwotukubira oba n'otunoonya ku WhatsApp osobola kutufuna oba n'otunoonya ku mutimbagano gwaffe www.masunga.doctors.com kati ojja kutufuna tusobola kukolerako n'obanga tosituse kujja kubanga obulwadde buno oba emirimu gino osobola kwebaka n'oloota oli mu Amerika kati nga gwe kenyini osobola kwebaka wala n'oloota ng'oli muki oli mu Amerika kati nafu kenyini tusobola kukolerako nga bw'oloota ng'oli mu Amerika ng'ate ng'oli mu Uganda nafu tusobola kukolerako ng'oli eri mu Amerika nga tusinzidde wano mu Uganda oba tusinzidde mu nsi endala tukolerako n'osobola kufuna ekyo kyennyini ekyokola ki kyoyagala mulimu gwo n'empapula zo nezikutambulira gwali eyo mu mawanga ag'ebweru empapula zo tezitambula tusobola kukolerako empapula zo nezitambula. Sasa Seka, ile mambo yenye unatuambia mimi nataka kuambie na ule mtu ananisikiliza kama iko Kenya na anafahamu Kiswahili au Kongo. Na yesi unajua hapa Uganda tuko na wamingi. Wakongomani ni wamingi, wa Kenya ni watu wa Kenya ni wamingi, wa Rwanda. Sasa mimi nataka kuambie wale hata kama uko mbali mimi naweza kufanya hiki na hiki na hiki. Ndio, sasa nashukuru sana kwa hilo.
hata we kama uko mbali, sio mpaka utufuate ofisini. Ukisha pata mitandao yetu, ukatafuta kwenye mitandao tukaongea, ukatuambia shida yako au tukaona shida yako, maana sisi hata tukiongea na wewe tu tuna uwezo wa kuona shida yako na shida yako ikoje, na tukaanza kutengenezea. Wewe hata ukiwa mbali tutafute, utaweza kupata nini? Utaweza kupata matibabu na utaweza kufaidika. Na kingine ule anaweza kusema sasa wale wanaonekana ni bei. Sasa gesi tuna wako na kwa www.masungadoctors.com au kwa Facebook au nini, wanaweza kuwa wanalomba pesa mingi sana. Sasa ile mambo ya pesa, hapana. Swala la pesa sio pesa nyingi sana. Pesa ni ya kawaida kulingana na shida zako. Unakuja, pesa ni kawaida tu. Pesa sio nyingi. Tunatoa pesa kidogo kulingana na hali ya watu na kulingana na kazi yenyewe tunayoenda kufanyia. Pesa sio nyingi. Usiogope kututafuta kwa ajili ya pesa. Tutafute kwa pesa ulionayo, tunaweza tukakufanyia na wewe ukafanya. Wapatie kwanza ile namba ya simu. Namba ya simu iko 0769 67 84 58 au kwa Kiswahili ni 0769 67 84 58. Utupigie kwa namba hiyo. Vile vile hiyo namba iko kwa WhatsApp. Unaweza kutafuta kwa Facebook. Ukiingia kwa Facebook andika Masunga Doctors, utatupata, utaona na mambo yetu tunayoyafanya, utakuja kufanikisha shughuli zako. Wewe tutafute kwa namba hizo, tutafute kwa website yetu iko www.masungasdoctors.com. Tutafute, utakuja kufanikiwa. Okay, ngatukyeyongerayo tukyagira maaso n'okumanya nti dokita olunaku olwaleero olina ebintu bye wayise nabyo ebyenjawulo, naye njagala tugenda kubanga tutunuulirako kimu ku kimu kubanga tukyalina bingi nnyo ebyokunnyonnyola abatulaba abali eyo abatulaba bonna. Kimu ku kimu kaakati ndaba bye watambule nako, waliwo akakebe kendabyeko nga kalina akasaanikira akamyufu. Kati akakebe kano koolabyeko kalina akasaanikira akamyufu kalina eddagala. Bw'obanga olyetegereza wano kiwandiiseko kigambo kiri mu Luswayiri, kiwandiiseko Nuru. Nuru perfume. Kati kitegeeza lino eddagala liriko n'ekimuli wano. Twakubako ekimuli ekitegeeza nti lino eddagala lya mukwano. Bw'obanga omukwano gwo tegutambula bulungi, toyina mukwano ne bawo takwagala, oba olina omwagalwawo oba baneiba oba akinga gw'olina olutwe, eddagala ligenda kutukolera, ligenda kutambuza ebintu byo bulungi, lijja kutereeza ensonga zo. Kati jangu eddagala lino ligenda kukolera gwalina ekintu kyonna ekikwatagana ku mukwano, ng'omukwano gwagaana wadiba, bw'olaba nti wadiba, jangu lino eddagala ligenda kutukolera. Kati ntambuddeko n'eddagala lino, n'eddagala lino oljaba liliko omusajja aliko ekiwago. Lino eddagala abasajja mwenna abatalina maanyi ga kisajja, lino eddagala ligenda kutukolera. Oba otya oba mmere gino gyetulya, oba basajja bano abayezaanyikiriza ne bakola masturbation nga bakyali bavubuka bato, wenna mu ngeri yonna ey'amaanyi g'ekisajja mu kisenge, tukyali lino eddagala ligenda kukola ki? Ligenda kututaasa. Ndina eddagala eddala wano lye ntambudde nalyo. Eddagala lino mwenna abatalina mikisa, nti emikisa gyagaana. Omanye emikisa kitambula bibiri. Bw'oba tolina mikisa kitegeeza oba olina ekisiraani. Bw'olina ekisiraani oba tolina mikisa. Ow'emikisa aba talina kisiraani. Kati bw'obanga tolina mikisa, olina ekisiraani, jangu tukuwe eddagala lino, lijja kutuyamba, lijja kutukolera buli kimu. Bw'obanga olina abaana bo mu class tibasoma bulungi, basoma ebyo basoma nga tebakola ki? Tebabikwata, tebalina mikisa. Kati jangu lino eddagala lijja kutukolera. Olenza kubuuza nti eddagala eryo ery'emikisa ndikola ntya? Asooka kukubira essimu oba jjeeyewo. Kati kubanga yenzaalirina, eddagala yenzaalirina, kati obanga tolina mikisa okubira essimu ninkubuulira, nsobola kulikolera eno oba naawe nsobola kulikuweereza yo n'okola ki? N'olikozesa. Nze abuuzaako omuntu nga omanya otya nti tolina mikisa? Kuba tuyinza okubeera tuli nno bangi ng'otambula buli kimu okola n'ogaa guno omwaka nina okubiitinga deadline kino, nina okutuukiriza kino, naye n'omanyiza nga ssente obadde ozifuna, naye byonna n'otakolako kintu kyonna. Jjukira bwe tuba tetulina ssente, pulaani zijja, naye Haaji bw'okwata ku ssente pulaani zonna nga zibula. Naye kaakati omuntu amanya atya nti alina ebisiraani oba okutegeera nti olina ekisiraani si kyangu nnyo omuntu kukitegeera.
Omuntu si kyangu nnyo yekwetegeera nti ndina ekisiraani. Naye buli lw'okola ebintu by'oba n'opulaninga ebintu by'olaba nga tebitambula, kiba kitegeeza omukisa gwo ki mutono. Buli lw'opulaninga kino nga bw'oyogedde oyinza okupulaninga oba olina banno ne bajja ku mulimu ne bakola n'olaba nga bakuyisiza. Gwe sente ozifuna naye zo zifuna zikola ki? Ziyita mbuyisi mu ngalo. Mwana alwadde eno biki taata eri biki. Buli lw'ofuna sente buli lw'ofuna omutwalo n'obeera n'ekizibu kya mitwalo 4. Kiba kyetaagisa n'ofuna emitwalo 4 ng'ebizibu gy'olina bya mutwalo. Awo osobola kunganya sente n'oziweza. Kati eby'omu kisiraani jangu ofune emikisa okuggyeko ekisiraani. Nkozi ogambye omuntu asobola kumanya nti alina egundi mmwe mulina mukirabira eno. Mufatifu fenyina basobola kulaba nti ono gundi bwa kisiraani. Oba olina okubeera n'omukisa waliwo gwe bayita omukisa omubi. Tali mukisa mubi. Buli mukisa gubeera mukisa mulungi. Kati buli lw'oguyita mukisa mubi kiba kitegeeza olina ki? Olina ekisiraani. Ekiyitibwa mukisa oba tolina mukisa mubi tiwali agamba nti olina omukisa mubi. Buli lw'oyogera nti olina omukisa omubi oleda oba olina ekisiraani jangu tukikuggyeko oba tunoonye ku mutimbagano tukuggyeko ebisiraani ebyo by'olina. Kakati nze nnyinza okuba simanyi nti nina ebisiraani. Nga n'emikisa sifuna biki kati ne wemba nina emikisa kibinza okuddamu okujja ne ŋŋamba munnyongereko. Si kibi ekyo kirungi. Wali overdose y'emikisa. Osobola kujja n'olaba ng'ebintu ebyo by'okola bitereera biri mu rayini. Naye ng'ojjukira ng'oyinza okukola ebintu ebyo naye ng'abakutunuulidde eno emabega. Amaaso amabi gabeera mangi ate amaaso amabi ago mabi. Oleyinza okutunuuliriza amaaso amabi n'ebintu byo ne bikola ki? Ne bifa. Kati osobola kujja naawe ne tukutereereza ensonga zo tukuggyeko ki? Bano ab'amaaso amabi. Kaakati oli ayinza okubeerawo n'agamba nze munnange ebyo byonna bye boogedde nagezaakokko ne bantereeza simanyi ne bakola ki? Eno Uganda simanyi banamwe gye biri eyo ewammwe simanyi oba mwali mu bisisinkanyeko oli agamba empewo z'ewaffe nno empewo z'ekika nga zintawaanya empewo z'ekika ze zitawaanya oyo empewo z'ekika ne bagamba empewo z'ekika empewo z'ekika ebyo bye biki? Oyinza okuba naawe obimanyiiko mweyo ewammwe mubimanyi mubirina. Empewo z'ekika sijagamba nti ziri eyo gye ziri zisobola kukulemesa naye bw'oba ng'oli olina empewo z'ekika jangu tulina eddagala ery'ekiwarabu tukusomera edduwa ne tukuwa eddagala oba n'oba nga tututuukiridde n'otukubira essimu ffe obusobozi bwe tulina oba amaanyi ge tulina n'oba nga tatuuse waffe gwe n'otukubira essimu tusobola kugamba gw'oliko kino nakiri tusobola okukola ki okukolako n'otereera empewo ezo ezikutawaanye zikulemesa zisobola okukola ki? Zisobola okuvaako oba zisobola okubeera nazo kubanga buli omu alina empewo ze teri atalina mpewo nizikube n'obeera ng'olina ebintu byo nga bikola nga tizikutawaanya. Buli muntu alina empewo ze kubanga buli omu alina abakadde be alina kweyava buli omu alina bajjajjaabe n'abajjajjaabe teri atalina mpewo. Kujjako nti balina bebikwata babikwata obubi ne bakola obubi. Mu pulogulaamu gye nakolako emabegako awo nali ne Hajjati Jaliya omu ku badokita bammwe. Kati waliwo eyampa okubuuza ekibuuzo kino muzadde n'angamba nti nno ennaku zino ekisaddaaka baana mubiwulira buli wamu masomero nti omwana gundi yafudde omwana gyendi Kenya Uganda ewa n'angamba mbabuuze lwenzira mu bakyaza abaana bano tubakuumye tutya? Ngambye tubakuumye kuba nange ndi muzadde kati nteeseemu n'abaana mu masomero eyo gye babeera oba eno ewaka gye tubeera amaaso amabi ago. Amaaso amabi ago nga bw'okibuuza tubeera n'abaana babasaadaaka abaana babakola bubi sijja kwogera ku saadaaka kwokka ne mu kkubo abaana naye jangu tukukuumira omwana wo nga woli yabuuza ekibuuzo ozisobola kujja n'abaana bato babakolako ne basobola kubeera nga bali ki? Bali seefu wonna we babeera. Gwe lwaki abaana ku ssomero bajjamu omwana owo gwe basaadaase baba batambula abaana bangi mu kkubo owo yafuna akisidenti yekuba owo jangu tukoleko n'abaana tubakolako ne batereera. Kitegeeza nnyinza okukwata famire yonna nenza ne ŋŋamba tuze famire mututereeze mutukoleko buli kimu kyonna. Kyekibeera ekirungi n'otereeza famire okisinga okwetereeza gw'omuntu gw'omu abalala ne basigala nga balina ki? Balina ebizibu. Kati n'abaana tubakolako ne tutereeza famire yonna n'etereera. Kale ndowooza eno message egenda kubanga emutuukako bulungi nnyo nti abifunye. Waliwo n'omulala nafuna ebibuuzo nga 3 eby'enjawulo. Omukyala omu n'aŋŋamba ti ye ayagala nnyo okubeera n'omwami we naye kale yali yagadde nnyo okubeera wamu
ne family nti bagambe nga bw'okyogeddeko wali nti family omukyala yenna okuweewa ekitiibwa nga ye mukyala Haji gundi oba Haji yenna okuweewa ekitiibwa nga ne wuwe waka waliwo omukyala naye n'agamba buli mwami gwafuna bazaalayo omwana omu babiri ne beereka naye nga bagenze nga tewali kwegamba buli omu akoowa mangu munne kiba kivudde ku like naye tamanyi ko kiba kivudde naye abuuza kisobola okukolebwa nti kubanga akooye okutambula ayagala kubeera wamu kati oyo omukyala si ye yekka bakyala bangi bagenda ne bafuna obuzibu obwo n'abaami bangi bafuna obuzibu obwo naye yandi agadde afuna omukyala we nkyagere n'omukyala we mu maka naye n'awasa ono n'agenda n'awasa oli n'agenda n'abakyala mwenna abalina ekizibu ekyo mutunoonyeeko tugenda batereeza ofuna omukyala kubanga kyensookeddeko wali waggulu ningamba nti amaka mwami n'omukyala sigambye nti baami n'abakyala amaka mwami n'omukyala tunoonyeeko tujja kutereeza amakago kati ndeeta ekizibu ekyokusatu kyekisembayo mu puroguramu eno ebirala nja bireetera walala mu mulundi omulala seeka oli n'abuuza ekibuuzo kiva ku ki nti okuba nti ayinza okuba ne munne ng'amwagala nnyo nga ye awulya yali badde amutuuza naye oyo omuntu we kale lwakuba alina eggwanga lye yaŋŋamba ne ŋŋamba ebyo sijja ddyogerako bwentyo kati nze kankikuleetere mu ngeri yange ng'omuntu omukulu yagamba nti ono yali musajja ye n'agamba nti nno alina mukyala we gw'ayagala ennyo naye omukyala ono kyannaku amanyi okumulimba ewaka nti nno aleese baganda be naye ate ye waavaawo ogenda okukola ono gw'agamba nti muganda we ng'ate adda ku mukyala we onfuna bulungi mbu yakabakwata enfunda nga 2 ku 3 naye awuli ayagala nnyo mukyala we omuntu ng'oyo agamba amukola atya awuli atayagala amaka ge kufa baakola embaga amuteese mu ssente za buli kimu naye omukyala bewe bayita abatambuze extreme ng'omanyi oluganda yoyo omutambuze oba omwenzi simanyi munkorektingeko kyekimu akola atya kubanga akuumirawo mukyala we ne bali abantu bonna abamugobeko kakati babanga omukyala we mutambuze tunyweza amaka kyetuyita okunyweza amaka oba olina omukyala wo nga mutambuze oba olina omwami wo nga mutambuze tusobola kunywereza omwami wo n'osigala naye nabanga si mutambuze kati oyo omukyala aleeta abasajja ewaka n'abakyaza ng'abaganda be bwe tukukolere amakaago omukyala wo n'omusigalako nga ggwe kennyini ebbaawe naye bw'oba ng'oyagala n'omukwata naye bakubanga ekyo kyandibadde kirungi nti oyagala mukwata oba oyagala basanga oba oyagala bakwate ffe mu Luswayiri tukiyita kunasa bino bye tulaba mu fiboni wano nga ebyemulaba ebyo nakyo tusobola kikukolera n'omusanga live nga bulijjo yeegaana ng'agamba nze oyo mwannyinaze oyo muganda wange obasanga live nga beekutte kati ate nakyo tusobola kukola ki nakyo tusobola kikola nitugema omuze ogwo mu maka nti n'abasanga nagaabi bulijjo mwegaana bulijjo ngamba muganda wo kati kino leero kiki nakyo kisoboka bannanga abatulaba naye ekyo bannange seeka nga nkitiddemu naye gwe agenda okukola ebintu ebyo ndowooza era obeera olina okulowooza emirundi ebiri oba twice before you go okukola ebintu ng'ebyo seeka mbadde njagala oddemu otuwa ennamba nti yenna akwetaaze oli ayinza okuba nga yakatandika okutulaba gwe mulundi gw'okusooka abadde atambuza manyi ku YouTube kuno munnaye buli omu abeera ne wakola ki naye oba otambuza bw'oti nolaba vidiyo ddamu otusomere ku nnamba eyo enamba eri 07 69 78 458 okwo otusangibwa enamba eyo yennyini eri ne ku WhatsApp osobola tunoonyako ne ku WhatsApp oba osobola kutunoonya ku Facebook nzikiriza nange ngisomeko bulungi nyongere ogikkaatiriza ennamba eri noti 7 69 67 84 58 noti 7 69 67 84 ennamba eri ne ku WhatsApp wali mu America ali London ali Oman ali Israel ali Japan yonna gy'osinzira okuba ng'otulaba naawe ali Uganda osobola n'omukubira ku WhatsApp yetatwala nnyo ki tawinza okuba eyo ng'ogamba namukubira ntanenda mukubire ku WhatsApp kuba kweri weereza obubaka audio yo bajja kubanga babufuna bulungi nnyo gwayagala okwogerako nabo mu ngeri ey'enjawulo ate okumanyanga nti bano si bafere banoonyeeko ku www
masungadoctors.com ojja kumubafuna obasomeko osooka bakoleko research kubanga ebiseera ebisinga abantu beeyo babeera baagala nnyo bano be baani bakola ki ne ku Facebook kwebaliira Masunga Doctors ojja kubanga bafuna bulungi nnyo. Interact with them, babuuze byoyagala obabuuza basobole okujjanjaba. Mukwano tobeerayo na bulwadde ng'osirise. Abantu bano bwebafuna beeyabize kubanga oli bw'otamugamba wakuluma nze sikkiririza mu biro byagamba nti kangende wagundi ansabire nze manyi ndi mukatuli kiseera naye mba njagala nnyo neesabire kuba obulumi nze mbukola ki ekiwundu kyange nze mmanyi bwe kinnuma kati gwenza gamba kankusabire nga gwe musumba wange naye nze nja kusaba nkaabe wa Mukama Katonda alabire ddala nti ddala mu butuufu kiri nkijje ku mutima nina ekinnuma ankolere mangu. So n'olwekyo ntera nnyo ogamba abantu tiwaba akkubira gwe nga gwe kati akkubira essimu akunnyonnyola kugambe nina ebbwa wano liri sayidi za wano nkole ntya dokita okitegeera. Kaakati nga tumaliriza dokita mbadde njagala abantu bano yongere obabuulire we musangibwa nga Bamasunga Doctors nti bw'otuuka e Kawanda bw'ogenda mu paaka enkadde n'empya simanyi oba emmotoka zammwe ziri luddawa naye zonna zibeeramu mu paaka enkadde mu paaka mpya wonna w'obeera kubanga waliwo n'abava mu bitundu ebirala bukasita otuuka wali Kawanda ku stage gwe tukubira essimu tujja kusindika abaana bajje bakukimaawo. Oyinza okugamba dokita bannange ndi wawala nnyo nkoze nti okutuuka ku badokita bano Bamasunga Doctors bano mbatuuseeko ntya ye bwe naabanzize nga siinaamu zaakusula wantu wonna basobola okunsuzayo ekiro ekimu eba emirimu gye nga nsanzeewo layini nnene nnyo nga sisobodde kuddayo manye ebyo nabyo bitiisa abantu. Kituufu ky'obuuziza kubanga ewaffe layini weeziri bwakumakya mpaka kawungeezi naye kisusuza nga ffe bennyini kujjako ku miriraanwa gyaffe awo waliwo guest waliwo lodge obanga obudde bukutte nga tugenda kukolako n'enkeera ogenda awo ku mabbali n'ofunayo kisulo n'osobola kufunamu okola ki n'osobola. Ndowooza mubiwulidde bulungi nnyo ebyo ndowooza ebyo omusawo byakugambye baseeka byakugambye nti oyinza okuba nga oli wawala naye ng'ozze obadde olowooza nti munnange leero n'osobola okukolebwako n'obanga tebasobodde kukolako ng'oli wanca. Kaakati nakugamba okumpya waliwo ebisulo osobola okukola ki osobola okusula nakugamba nti awo nyine osobola okubuukinga naye kaakati nga bwe tumaliriza ensonga eno ey'ebisiraani ebyo n'emirimu ebyo mbadde njagala oyongera ogikooneko nnyo kubanga ffenna tuli mu nsi muno nga tulina ebizibu eby'enjawulo. Oli n'agamba bannange nafunye omulimu naye bw'abulirako munenki oluddayo asanga nti ate gwe yagambyeko nti bampadde omulimu bagenda kumpa sente bwe ziti ate yagututte. Kituufu nga bw'oyogedde ebisiraani ebyo n'omulimu ngambye ebintu ebyo bigenda wamu ate abalala batuuka n'okugiyita nti mukisa mubi. Omukisa leero gwabadde mubi jangu ewaffe tugenda kukolerako ebisiraani ebyo byonna by'olina ebikulemesa okukola oba ebikutuusa ku mulimu n'obeerawo n'okola nga gwe tokulaakulana kibakukuza ku mulimu jangu mba Dr. Masungas and Hajatis bw'otuuka ewaffe nitukutuuza wali nitukulaba ensonga yo tulaba tukuteekewa ani agenda kukolerako nga bwe nakugambye nti ba professional tulina onaakola kino si buli mulwadde ajja nti gwogenda kutuuka wali seeka nze nkusomera edduwa no ojja kutuuka wali ng'ebyo tibyetaagisa dduwa nga byetaagisa omuntu omulala akola ki okukwatamu naye nga nze kyenkukakasa nti bonna abazze ewaffe nga bwe bagambye nti batunoonye ku mutimbagano okwo balabe tunoonyawo ku mutimbagano olabe biki bye tukoze biki bye tukola naawe ojja kufuna omukisa. Njagala mbadde nkusaba mu bigambo nga 2-3 osiibuleko abatulaba obwongere ennamba y'essimu obajjukize n'ematugga wali twaba alinnye n'atuuka ematugga ku siteegi bwe papa akuba essimu abagambe Abamasunga ndi wano ku siteegi kati nkole ntya. Kati abatuwuliriza n'abatulaba ebisembayo bye mbagamba mujje waffe mujja kuganyulwamu mujja kufunamu ekirungi. Twogedde wano ebizibu bitono naye naawe alina ebizibu ebirala oba bakuloga oba olina ekintu kyonna ky'oyagala kutegeera oba olina ekintu kyonna n'okusingira ddala mu abatalina nfuna ebyenfuna mujje tusangibwa Kawanda. Kasita otuuka Kawanda ku mafuta awo waliwo petrol station ziri 2 gwe viiramu awo oba wa mmotoka mugambe viiramu Kawanda ku stage oba tukubira essimu eri 07
69 67 84 58. Tukubire simu ye namba eyo yennyini eri ku WhatsApp oba tunoonye ku Facebook. Ku Facebook gweteka Masongas Doctors oja kutusanga, oja kutulaba oba tunoonye ku mutimbagano ku website yaffe www.masongadoctors.com oja kutufuna. Abatuuliriza ndowooza byebyo. Mwebale nnyo kutuwuliriza, mwebale nnyo kutulaba, tubaaniriza. Asante sana. Kale bwetyo wetambudde kansubire nti naawe osigaddeko ng'olaba gwe wenna alaba olina ebizibu eby'enjawulo wali badde beekwata basobola okuba nga bakolera byonna bye wali etaaze okufuna.